Ekyabalamuzi essula 16 okutuuka ku 21. Samusoni n'agenda e Gaza n'alabayo omukazi omwenzi n'ayingira gy'ali. Ne babulira ab'e Gaza nti Samusoni atuuse wano. Ne bamuzingiza ne bamuteegera mu mulyango gw'ekibuga okukeesa obudde. Ne basirika ekiro kyonna nga boogera nti obudde bukye tulyoke tumutte. Samusoni ne yeebaka okutuusa ettumbi n'agolokoka mu ttumbi n'akwata enzigi z'omuzigo gw'ekibuga n'emifubeeto gyombi n'abisimbulira ddala byonna era n'ekisiba n'abiteeka ku kibegabega kye n'abitwala ku ntiko y'olusozi oluli mu maaso g'e Kebbulooni. Awo olwatuuka oluvannyuma n'ayagala omukazi mu kiwonvu Soleki erinnya lye Derira. Abakungu b'Abafirisuuti ne bayambuka gy'ali ne bamugamba nti musendesende olabe amaanyi g'amangi mwe gasibuka era kwe tulisinzira okumusobola tumusibe tumujeeze. Naffe tulikuwa buli muntu kuffe ebitundu ebya ffeeza 1,000. Derira n'agamba Samusoni nti nkwegayiridde mbuulira amaanyi g'amangi mwe gasibuka era ekiyinza okukusiba okukujeeza. Samusoni n'amugamba nti bwe bali nsibye enkolokolo embisi 7 ezitakaze ne ndyoka nfuuka omunafu ne mba ng'omusajja omulala. Awo abakungu b'Abafirisuuti ne bamuleetera enkolokolo embisi 7 ezitakaze ne bamusibya ezo. Era omukazi yalina abateezi ababeera mu nju ey'omunda. N'amugamba nti Abafirisuuti bakuguddeko Samusoni. N'akutula enkolokolo ng'omuguwa gw'obugwobwa bwe gukutuka nga gutuuse ku muliro. Awo amaanyi ge ne gatategeereka. Derira n'agamba Samusoni nti laba onduulidde era onnimbye. Kaakano nkwegayiridde mbuulira ekiyinza okukusiba. N'amugamba nti bwe bali nsibya olusibya emiguwa emiggya egitakozesebwanga ku mirimu ne ndyoka nfuuka omunafu ne mba ng'omusajja omulala. Awo Derira n'addira emiguwa emiggya n'amusibya egyo n'amugamba nti Abafirisuuti bakuguddeko Samusoni. Era abateezi baali bali mu nju ey'omunda. N'agikutula ku mikono gye ng'ewuzi. Derira n'agamba Samusoni nti okutuusa kaakano nduulira era onnimba bulimbi. Mbuulira ekiyinza okukusiba. N'amugamba nti bw'onooluka emivumbo egy'oku mutwe gwange 7 n'engoye ezirukibbwa. N'azisibira ddala olubambo n'amugamba nti Abafirisuuti bakuguddeko Samusoni. N'azzukuka mu tulo twe n'akwakula olubambo lw'omuti ogulukirwako n'engoye ezirukibbwa. N'amugamba nti oyinza otya okwogera nti nkwagala omutima gwo nga teguli nange? Wakanduulira emirundi gino 3 so tonnambuulira amaanyi go amangi mwe gasibuka. Awo olwatuuka bwe yamutayiriranga buli lunaku n'ebigambo bye n'amwegayiriranga obulamu bwe ne bwagala okufa ennaku. N'amubuulira byonna ebyali mu mutima gwe n'amugamba nti akamwano tekayitanga ku mutwe gwange kubanga ndi muwonge eri Katonda okuva mu lubuto lwa mmange. Bwe ndiba nga mmwereddwa amaanyi gange ne galyoka ganvaako ne nfuuka munafu ne mba ng'omusajja omulala yenna. Derira bwe yalaba ng'amubuulidde byonna ebibadde mu mutima gwe n'atuma n'ayita abakungu b'Abafirisuuti ng'ayogera nti mwambuke omulundi guno gwokka kubanga mbuulidde byonna ebibadde mu mutima gwe. Awo abakungu b'Abafirisuuti ne balyoka bayambuka gy'ali nga baleeta effeeza mu ngalo zaabwe. N'amwebasa ku maviivi ge. N'ayita omusajja n'amwa emivumbo egy'oku mutwe gwe 7 n'atanula okumujeeza amaanyi ge ne gamuvaako. N'ayogera nti Abafirisuuti bakuguddeko Samusoni. N'azzukuka mu tulo twe n'ayogera nti n'afuluma ng'obwedda ne neekunkumula naye yali tamanyi nga Mukama amulese. Awo Abafirisuuti bwe bamukwata ne baggyamu amaaso ge ne bamuserengesa e Gaza ne bamusibya enjegere z'ebikomo. N'abeera nga mu nnyumba ey'ekkomera naye enviiri ez'oku mutwe gwe ne zitanula okumera bwe yamala okumwebwa. Awo abakungu b'Abafirisuuti ne bakuŋŋaana okuwaayo ssaddaaka ennene eri Dagoni katonda waabwe n'okusanyuka kubanga bayogera nti Katonda waffe agabudde Samusoni omulabe waffe mu mukono gwaffe. Awo abantu bwe bamulaba ne batendereza Katonda waabwe kubanga bayogera nti Katonda waffe agabudde omulabe waffe mu mukono gwaffe era omuzikiriza w'ensi ye waffe eyatuttako abangi. Awo olwatuuka emitima gyabwe bwe gyali gisanyuse ne boogera nti muyite Samusoni atunyumizeeko. Ne bayita Samusoni okumuggya mu nnyumba ey'ekkomera n'abanyumizaako ng'ali mu maaso gaabwe ne bamuteeka wakati w'empagi. Samusoni n'agamba omulenzi eyali amukutte ku mukono nti ndeka okuwammanta empagi eziriraana enju nzeesigameko. Era enju yali ejjudde abasajja n'abakazi era abakungu b'Abafirisuuti baali bali awo bonna. Ne waggulu ku nju kwaliko abasajja n'abakazi nga 3,000 abaali batunulira Samusoni ng'abanyumizaako.
awo Samusoni n'akabira Mukama n'ayogera nti ayi Mukama Katonda njijukira nkwegayirira ompa amaanyi nkwegayirira omulundi guno gwokka ayi Katonda mpala n'eggwanga mangu ago ku Bafirisuuti olw'amaaso gange gombi. Samusoni n'akwata empagi zombi eza wakati ezawanirira enju n'azesigamako omukono gwe ogwa ddyo nga guli ku emu n'ogwa kkono nga guli ku ndala. Samusoni n'ayogera nti nfiire wamu n'Abafirisuuti n'akutama n'amaanyi ge gonna enju n'egwa ku bakungu ne ku bantu bonna abaali omwo. Bwe bati abaafa be yatta mu kufa kwe baali bangi okusinga be yatta nga mulamu. Awo baganda be n'ennyumba yonna eya kitaawe ne baserengeta ne bamutwala ne bamwambusa ne bamuziika wakati wa Zula ne Asitawoli mu kifo ky'okuziikangamu ekya Manowa kitaawe. Era yalamulira Isirayiri emyaka 2. Ekyabalamuzi essula 17. Awo waaliwo omusajja ow'omu nsi ya Efulayimu ey'ensozi erinnya lye Mika. N'agamba nnyina nti ebitundu ebya ffeeza 1,010 ebyakuggyibwako ebyakukolimya ekikoolimo n'okwogera n'okyogera mu mato gange, laba ffeeza eri nange nze nagitwala. Nnyina n'ayogera nti omwana wange aweebwa omukisa Mukama. Nazza ebitundu biri ebya ffeeza 1,010 eri nnyina. Nnyina n'ayogera nti mazima njawula ffeeza eno eri Mukama okuva mu mukono gwange olw'omwana wange okukola ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse. Kale kaakano n'agizza eri ggwe. Awo bwe yazza ebintu eri nnyina, nnyina n'atwala ebitundu ebya ffeeza 200 n'abiwa omukozi asaanuusa, oyo n'abikoza ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse ne kibeera mu nnyumba ya Mika. Era omusajja oyo Mika yalina ennyumba y'abakatonda, n'atunga ekanzu ne baterafi, n'ayawula omu ku batabani be, oyo n'afuuka kabona we. Mu nnaku ezo nga tewali kabaka mu Isirayiri, buli muntu yakolanga ekyabanga mu maaso ge y'ekirungi. Era waliwo omuvubuka eyava mu Besirekemu Yuda ow'ekika kya Yuda, Omuleevi, n'abeera eyo. Omusajja oyo yava mu kibuga mu Besirekemu Yuda okubeera gy'anayinza okulaba ekifo. N'atuuka mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi eri ennyumba ya Mika ng'atambula. Mika n'amugamba nti ovaawa? N'amugamba nti nze ndi Muleevi ow'e Besirekemu Yuda era ngenda okubeera gye nayinza okulaba ekifo. Mika n'amugamba nti beera nange obeere gye ndi kitange era kabona, nange nakuwanga ebitundu bya ffeeza 10 buli mwaka n'ebyokwambala omuteeko gumu n'ebyokulya. Awo Omuleevi n'ayingira. Omuleevi n'akkiriza okubeera n'omusajja oyo. Omuleezi oyo n'abeera gy'ali ng'omu ku batabani be. Mika n'ayawula Omuleevi, omuleezi oyo n'afuuka kabona we n'abeera mu nnyumba ya Mika. Mika n'alyoka ayogera nti kaakano mmanyi nga Mukama anankolanga bulungi kubanga nina Omuleevi okuba kabona wange. Ekyabalamuzi essula 18. Mu nnaku ezo nga tewali kabaka mu Isirayiri, ne mu nnaku ezo ekika ky'Abadaani beenoonyeza obusika obw'okutuulamu, kubanga okutuusa ku lunaku olwo obusika bwabwe baali nga tebannabuweebwa mu bika bya Isirayiri. Awo abaana ba Ddaani ne batuma ab'omu kika kyabwe abasajja 5 ku muwendo gwabwe gwonna, abasajja bazira okuva mu Zola ne mu Asitawoli okuketta ensi n'okugikebera. Ne babagamba nti mugende mukebere ensi. Ne batuuka mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi eri ennyumba ya Mika ne basula omwo. Bwe bali eyo mu nnyumba ya Mika ne bategeera eddoboozi ly'omuvubuka Omuleevi, ne bakyamu okugenda eyo, ne bamugamba nti ani yakuleeta wano era okola ki mu kifo kino era kiki ky'olina wano? N'abagamba nti bw'atyo ne bw'atyo Mika bwe yankola n'empeera nange ne nfuuka kabona we. Ne bamugamba nti tukwegayirira, buuza Katonda atulage tumanye obanga olugendo lwaffe lwe tugenda luliba n'omukisa. Kabona n'abagamba nti mugende mirembe, olugendo lwammwe lwe mugenda luli mu maaso ga Mukama. Awo abasajja 5 ne balyoka beegendera, ne batuuka e Layisi, ne balaba abantu abali omwo nga batuula mirembe ng'engeri ey'Abasidoni bweri, nga basirise nga balina emirembe. Kubanga tewali mu nsi nannyini buyinza eyandiyinzizza okubaswaza mu kigambo kyonna, era baabali wala Abasidoni, so tebassanga kimu na muntu yenna. Ne batuuka eri baganda baabwe e Zola ne Asitawoli. Baganda baabwe ne babagamba nti mwogera mutya? Ne boogera nti mugolokoke twambuke okulwana nabo, kubanga tumaze okulaba ensi era laba nnungi nnyo, nammwe musirise. Temugayaala kugenda n'okuyingira okulya ensi. Bwe muligenda mulisanga abantu abatamanyiridde era ensi ngazi, kubanga Katonda gibawadde mu mukono gwammwe, ekifo ekitabulwamu kintu ekiri mu nsi. Ne bavaayo okugenda b'omu kika kya Ddaani, abaava mu Zola ne mu Asitawoli, abasajja 600 abeesiba ebyokulwanyisa.
ne bambuka ne basiisira mu Kiriyasuwalimu mu Yuda kyebava bayita ekifo ekyo Makanedani okutuusa leero. Laba kiri nnyuma we Kiriyasuwalimu. Ne bavayo ne batuuka mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi ne bajja ne batuuka ku nnyumba ya Mika. Awo abasajja bataano bagenda okuketta ensi ey'e Layisi ne baddamu ne bagamba baganda baabwe nti mumanyi nga mu nnyumba zino mulimu ekanzu ne baterafi n'ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse. Kale nno mulowooze ekiggwanira okukola. Ne bakyamira eyo ne bajja ne batuuka mu nnyumba y'omuvubuka Omuleevi ye nnyumba ya Mika ne bamubuuza bw'ali. N'abasajja bali 10 abeesiba ebyokulwanyisa b'omu baana ba Ddaani baali bayimiridde ku mulyango gwa wankaaki. Bataano bagenda okuketta ensi ne bambuka ne bayingira omwo ne batwala ekifaananyi ekyole n'ekanzu ne baterafi n'ekifaananyi ekisaanuuse. Ne kabona yali ayimiridde ku mulyango gwa wankaaki wamu n'abasajja bali 6 abeesiba ebyokulwanyisa. Awo abo bwe bayingira mu nnyumba ya Mika ne bajjamu ekifaananyi ekyole n'ekanzu ne baterafi n'ekifaananyi ekisaanuuse. Kabona n'abagamba nti mukola ki? Ne bamugamba nti sirika engalo zo ziteeke ku kamwako ogende naffe obeere gye tuli kitaffe era kabona. Kisinga obulungi gwe okubeera kabona eri ennyumba y'omuntu omu oba okuba kabona ey'ekika n'ennyumba mu Isirayiri. Omutima gwa kabona ne gusanyuka n'atwala ekanzu ne baterafi n'ekifaananyi ekyole n'agenda wakati mu bantu. Awo ne bakyuka ne begendera ne bakulembeza abaana abato n'ensolo n'ebintu. Bwe baali balese ennyuma walako ennyumba ya Mika, abasajja bali mu nnyumba eziriraanye ennyumba ya Mika ne bakuŋŋaana ne batuuka ku baana ba Ddaani ne bakowoola abaana ba Ddaani ne bakyusa amaaso gaabwe ne bagamba Mika nti obadde otya okujja n'ekibiina ekyenkanidde wano? N'ayogera nti munziyeko bakatonda bange be nakola ne kabona ne mwegendera nange nina kinate. Kale mumbuuza mutya nti obadde otya? Abaana ba Ddaani ne bamugamba nti eddoboozi lyo lireme okuwulirwa mu ffe, abasajja b'obusungu baleme okukuggwako, naawe n'ofa n'ab'omu nnyumba yo. Abaana ba Ddaani ne beetambulira. Awo Mika bwe yalaba nga bamuyinza amaanyi n'akyuka n'addayo mu nnyumba ye. Ne batwala ebyo Mika bye yali akoze ne kabona gwe yalina ne batuuka e Layisi eri abantu abaali basirise abatamanyiridde ne babatta n'obwogi bw'ekitala ekibuga ne bakyokya omuliro. So tewaabaawo mulokozi kubanga kyali wala w'e Sidoni, so tebassanga kimu na muntu yenna. Era kyali mu kiwonvu ekiriraanye Besulekobu. Ne bazimba ekibuga ne batuula omwo. Ne batuuma ekibuga erinnya lyakyo Ddaani ng'erinnya lya Ddaani jjajjabwe bwe lyali eyazaalirwa Isirayiri. Naye erinnya ly'ekibuga lyali Layisi olubereberye. Awo abaana ba Ddaani ne beesimbira ekifaananyi kiri ekyole ne Yosani mutabani wa Gerusomu mutabani wa Musa ye ne batabani be baali bakabona eri ekika ky'Abaddaani okutuusa ku lunaku ensi lwe yanyagirwako. Awo ne beesimbira ekifaananyi kya Mika ekyole kye yakola ennaku zonna ennyumba ya Katonda ng'ekyali mu Siiro. Ekyabalamuzi essula 19. Awo olwatuuka mu nnaku ezo nga tewali kabaka mu Isirayiri ne wabawo Omuleevi eyatuula emitala w'ensi ya Efulayimu ey'ensozi eyajja omuzaana mu Besirekemu Yuda n'amuwasa. Omuzaana we n'amusobyako ng'ayenda n'amunobako n'agenda mu nnyumba ya kitaawe mu Besirekemu Yuda n'amalayo ebbanga lya myezi 4. Banaagolokoka n'amugoberera okumubuulira ebyekisa okumukomyawo ng'alina omuddu we n'endogoyi 2. N'amuyingiza mu nnyumba ya kitaawe. Awo kitaawe w'omuwala bwe yamulaba n'asanyuka okusisinkana naye. Mukoddomi we kitaawe w'omuwala n'amuriisa n'amalayo naye ennaku 3. Bwe batyo ne balya ne banywa ne basula eyo. Awo olwatuuka ku lunaku olwokuna ne bagolokoka enkya mu makya naye n'agolokoka okugenda. Kitaawe w'omuwala n'agamba mukoddomi we nti sanyusa omutima gwo n'akamere mulye mugende. Awo ne batuula ne balya ne banywa bombi wamu. Kitaawe w'omuwala n'agamba omusajja nti nkwegayiridde kkiriza osulewo omutima gwo gusanyuke. Omusajja n'agolokoka okugenda naye mukoddomi we n'amwegayirira n'asulayo nate. N'agolokoka enkya mu makya ku lunaku olwokutaano okugenda. Kitaawe w'omuwala n'ayogera nti sanyusa omutima gwo nkwegayiridde mubeere wano okutuusa obudde lwe bunaawungeera. Ne balya bombi. Omusajja bwe yagolokoka okugenda ye n'omuzaana we n'omuddu we, mukoddomi we kitaawe w'omuwala n'amugamba nti laba kakano obudde bunaatera okuwungeera mbeegayiridde musule. Laba obudde bugenda okuziba, beera wano omutima gwo gusanyuke, enkya mukeera okutambula oddeyo eka. Naye omusajja n'atakkiriza kusulayo
naye nagolokoka n'atambula n'atuuka emitala we Yebusi e Yerusalemi era ng'alina endogoyi 2 eziriko amatandiko era n'omuzaana we ng'ali naye. Bwe baali bali kumpi ne Yebusi obudde bwali buyitiridde nnyo, omuddu n'agamba mukama we nti jangu nkwegayiridde tukyame tuyingire mu kibuga kino eky'Abayebusi tusule omwo. Mukama we n'amugamba nti tetukyame kuyingira mu kibuga kya munnaggwanga ataliwo abaana ba Isirayiri, naye tunaasomoka okugenda e Gibeya. N'agamba omuddu we nti jangu tusemberere ekimu ku bibuga ebyo era tunaasula mu Gibeya ab'omu Laama. Awo bwe baatambula ne bagenda, obudde ne bubazibirira nga bali kumpi ne Gibeya ekya Benyamini. Ne bakyamira eyo okuyingira okusula mu Gibeya. N'ayingira n'atuula mu luguudo lw'ekibuga kubanga tewaali muntu abayingiza mu nnyumba ye okubasuza. Awo laba omukadde n'ajja ng'ava mu mirimu gye mu nnimiro akawungeezi. Era omusajja oyo yali wansi ya Efulayimu ey'ensozi, yali atuula mu Gibeya, naye abasajja ab'ekifo baali ba Benyamini. N'ayimusa amaaso ge n'alaba omuyise oli mu lugendo lw'ekibuga. Omukadde n'ayogera nti ogenda wa era ova wa? N'amugamba nti tuva mu Besirekemu Yuda nga tugenda emitala w'ensi ya Efulayimu ey'ensozi. Gye nava ne ŋŋenda e Besirekemu Yuda, ne kaakano ŋŋenda mu nnyumba ya Mukama, so tewali muntu anannyingiza mu nnyumba ye. Naye waliwo ebisasiro era n'ebyokulya eby'endogoyi zaffe, era waliwo emmere yange n'omwenge n'ebyomuzaanawo n'ebyomuvubuka ali awamu n'abaddu bo. Tetuliiko kye twetaaga. Omukadde n'ayogera nti emirembe gibe gy'oli, naye byonna bye weetaaga bibeere ku nze. Kyokka temusula mu luguudo. Awo n'amuyingiza mu nnyumba ye n'endogoyi n'aziwa ebyokulya. Ne banaaba ebigere byabwe, ne balya ne banywa. Awo bwe baali nga beesanyusa emitima, laba abasajja b'omu kibuga abaana ba Beriyali ne bazingiza ennyumba enjuyi zonna nga bakoona ku luggi. Ne boogera ne nannyini nnyumba omukadde oli nga bagamba nti fulumya omusajja oyo ayingidde mu nnyumba yo tulyoke tumumanye. Omusajja nannyini nnyumba n'abafulumira n'abagamba nti nedda baganda bange, mbeegayirira temukola bubi obwenkanidde awo, kubanga omusajja ono ayingidde mu nnyumba yange, temukola kya busirusiru kino. Laba muwala wange wuuno atamanya nga musajja n'omuzaana we, abo be nafulumya kaakano nammwe mubattowaze mubakole nga bwe munaalaba nga kirungi. Naye omusajja ono temumukola kya busirusiru kyonna ekiriŋŋanga ekyo. Naye abasajja ne bagaana okuwulira. Awo omusajja n'akwata omuzaana we n'amufulumya gye bali, ne bamumanya ne bamwonoona okukeesa obudde. Awo emmambya bwe yasala ne bamuta. Awo omukazi n'ajja obudde nga bukya n'agwa ku luggi lw'ennyumba y'omusajja omwali mukama we okutuusa obudde bwe bwakya. Awo mukama we bwe yagolokoka enkya n'aggulawo enzigi z'ennyumba n'afuluma okwegendera, era laba omukazi omuzaana we yali agudde ku luggi lw'ennyumba, engalo ze nga ziri ku mulyango. N'amugamba nti golokoka tugende, naye nga tewali addamu. N'alyoka amutwalira ku ndogoyi. Omusajja n'agolokoka n'agenda mu kifo kye. Awo bwe yatuuka mu nnyumba ye n'addira akambe n'akwata omuzaana we n'amusalamu ng'amagumba ge bwe gaali ebitundu 12, n'amuweereza okubunya ensalo zonna eza Isirayiri. Awo olwatuuka bonna abalaba ekyo ne boogera nti ekikolwa ekiriŋŋanga kino tekikolebwanga so tekirabwanga okuva ku lunaku abaana ba Isirayiri lwe bayambukirako okuva mu nsi y'e Misiri okutuusa leero. Mukirowooze, mukiteese, mwogere. Ekyabalamuzi essula 20. Awo abaana ba Isirayiri bonna ne balyoka bafuluma, ekibiina ne kikuŋŋaana ng'omuntu omu okuva ku Ddani okutuuka ku Beruseba wamu n'ensi y'e Gireyadi eri Mukama e Mizupa. Abakungu b'abantu bonna ab'ebika byonna ebya Isirayiri ne beeraga mu kuŋŋaaniro ly'abantu ba Katonda, abasajja abatambula n'ebigere abasoowolanga ebitala obusiriivu bonna. Era abaana ba Benyamini baali bawulidde ng'abaana ba Isirayiri bayambuse Mizupa. Abaana ba Isirayiri ne boogera nti tubuulire obubi buno bwakolebwa butya. Awo Omuleevi bba w'omukazi gwe batta n'addamu n'ayogera nti natuuka e Gibeya ekya Benyamini nze n'omuzaana wange okusulayo. Abasajja b'omu Gibeya ne bangolokokerako ne bazingiza ennyumba enjuyi zonna mwe nali ekiro. Nze baali baagala okunzita n'omuzaana wange bamukwata era yafa. Ne ntwala omuzaana wange ne musalasalamu ebitundu ne muweereza okubona ensi yonna ey'obusika bwa Isirayiri, kubanga bakola eky'obukaba era eky'obusirusiru mu Isirayiri. Mulabe mmwe abaana ba Isirayiri mwenna muleete amagezi gammwe muteese. Abantu bonna ne bagolokoka ng'omuntu omu nga boogera nti tewali muntu muffe aligenda mu weema ye, so tewali muffe alikyama okuyingira mu nnyumba ye. Naye kaakano ekigambo kye tulikola e Gibeya kye kino.
tuliyambuka okulwana nakyo nga tukubye akalulu era tulijja abasajja 10 ku buli kyasooka okubuna ebika byonna ebya Isirayiri era 10 ku buli 100 era 100 ku buli 10 okusakira abantu emmere bwe balituuka e Gibeya ekya Benyamini balyoke bakole ng'obusirusiru bwonna bwe buli bwe bakolera mu Isirayiri. Awo abasajja bonna ba Isirayiri ne bakuŋŋaanira ku kibuga nga beegasse ng'omuntu omu. Awo ebika bya Isirayiri ne batuma abantu okubuna ekika kyonna ekya Benyamini nga boogera nti bubi ki obwo obwakolebwa mu mmwe. Kale kaakano muweeyo abasajja abaana ba Beriyali abali mu Gibeya tulyoke tubatte tuggyemu obubi mu Isirayiri. Naye Benyamini n'agaana okuwulira eddoboozi lya baganda baabwe abaana ba Isirayiri. Awo abaana ba Benyamini ne bava mu kibuga ne bakuŋŋaanira e Gibeya okugenda okutabaala abaana ba Isirayiri. Abaana ba Benyamini ne babakuba ku lunaku olwo abaava mu kibuga abasajja basoolanga ebitala 260 obutassaako abo abatuula mu Gibeya be baabala abasajja abalonde 7. Mu bantu bano bonna mwalimu abasajja abalonde abakono 7. Buli omu yayinza okuvumuulira amayinja oluviiri n'atasubwa. Abasajja ba Isirayiri obutassaako Benyamini baababala abasoolanga ebitala obusiriivu bonna abo bonna nga bazira. Abaana ba Isirayiri ne bagolokoka ne bayambuka e Beseri ne babuuza Katonda abalagule ne bagamba nti ani alisooka okutwambukira okulwana n'abaana ba Benyamini. Mukama n'ayogera nti Yuda yalisooka. Abaana ba Isirayiri ne bagolokoka enkya ne basisira ku Gibeya. Abasajja ba Isirayiri ne bafuluma okulwana ne Benyamini. Abasajja ba Isirayiri ne basimba ennyiriri okulwana nabo e Gibeya. Awo abaana ba Benyamini ne bava mu Gibeya ne bamegga wansi ne bazikiriza ku lunaku olwo abasajja 2,212 ku Bayisirayiri. Awo abantu abasajja ba Isirayiri ne beegumya emyoyo ne basimba ennyiriri nate mu kifo mwe baali bazimbidde ku lunaku olw'olubereberye. Era abaana ba Isirayiri ne balinnya ne bakaabira amaziga mu maaso ga Mukama okutuusa akawungeezi. Ne babuuza Mukama nga boogera nti nasembeera nate okulwana n'abaana ba Benyamini muganda wange. Mukama n'ayogera nti yambuka okulwana naye. Awo abaana ba Isirayiri ne basembera okulwana n'abaana ba Benyamini ku lunaku olwokubiri. Benyamini n'ava mu Gibeya ku lunaku olwokubiri okulwana nabo ne bamegga wansi ne bazikiriza nate abasajja 10 ku baana ba Isirayiri. Abo bonna basoolanga ebitala. Awo abaana ba Isirayiri bonna n'abantu bonna ne balyoka balinnya ne batuuka e Beseri ne bakaaba amaziga ne batuula eyo mu maaso ga Mukama ne basiiba ku lunaku olwo okutuusa akawungeezi. Ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe mu maaso ga Mukama. Abaana ba Isirayiri ne babuuza Mukama kubanga ssanduuko ey'endagaano ya Katonda yaliyo mu nnaku ezo. Ne Finekasi mutabani wa Eliyazari mutabani wa Alooni yayimiriranga mu maaso gaayo mu nnaku ezo nga boogera nti naafuluma nate omulundi ogwokusatu okulwana n'abaana ba Benyamini muganda wange nanti kinalekeraawo. Mukama n'ayogera nti yambuka kubanga enkya naamugabula mu mukono gwo. Awo Isirayiri n'assaawo abateezi okutega Gibeya enjuuyi zonna. Awo abaana ba Isirayiri ne bambuka okulwana n'abaana ba Benyamini ku lunaku olwokusatu ne basimba ennyiriri zaabwe nga boolekera Gibeya ng'olulala. Abaana ba Benyamini ne bafuluma okulwana n'abantu ne basendebwasendebwa okuva ku kibuga ne batanula okukuba n'okutta ku bantu ng'olulala mu nguudo. Olumu lwe lwambuka e Beseri n'olulala e Gibeya ne mu nnimiro. Abasajja ba Isirayiri nga 3. Abaana ba Benyamini ne boogera nti bamegeddwa mu maaso gaffe ng'olubereberye. Naye abaana ba Isirayiri ne boogera nti tudduke tebasendesende okuva mu kibuga bagende mu nguudo. Abasajja ba Isirayiri bonna ne bagolokoka ne bava mu kifo kyabwe ne basimba ennyiriri zaabwe mu Balutamaali. N'abateezi ba Isirayiri ne bafubutuka okuva mu kifo kyabwe okuva mu Malegeba. Ne wayita okulwana ne Gibeya abasajja abaalondebwa mu Isirayiri yenna 10 ne balwana nnyo naye baali tebamanyi ng'akabi kabali kumpi. Mukama n'akuba Benyamini mu maaso ga Isirayiri. Abaana ba Isirayiri ku lunaku olwo ne bazikiriza ku Benyamini abasajja 2,215 mu 1,000. Abo bonna basoolanga ebitala. Awo abaana ba Benyamini ne balaba nga bakubiddwa kubanga abasajja ba Isirayiri basegulira Benyamini kubanga baali beesiza abateezi be baali bateezeza e Gibeya. Awo abateezi ne banguwa ne bafubutuka ku Gibeya. Abateezi ne basembera enjuuyi zonna ne batta ekibuga kyonna n'obwogi bw'ekitala. Era akabonero abasajja ba Isirayiri n'abateezi ke baali balaganye ke kano
bo okunyosa ekire kinene ekyomuka okuva mu kibuga. Abasajja ba Isirayiri ne bakyuka mu lutalo, ne Benyamini n'atanula okukuba n'okutta abasajja ba Isirayiri abasajja nga 3, kubanga bayogera nti mazima bamegeddwa mu maaso gaffe nga mu lutabaala olw'olubereberye. Naye ekire bwe kyasooka okunyuka okuva mu kibuga ng'empagi y'omukka, Ababenyamini ne batunula ennyuma, era laba ekibuga kyonna nga kinyuka okutuusa waggulu. Awo abasajja ba Isirayiri ne bakyuka, abasajja ba Benyamini ne bawuniikirira, kubanga balaba ng'akabi kabatuuseeko. Awo ne bakuba amabega mu maaso g'abaana ba Isirayiri okugenda mu kkubo eridda mu ddungu, naye olutalo ne lubagoberera kumpi, n'abo abaava mu kibuga ne babazikiriza wakati mu byo. Ne bazingiza Ababenyamini enjuyi zonna, ne babayigganya, ne babalinyirira mu bisibo byabwe okutuusa emitala w'e Gibeya ku luuyi olw'ebuvanjuba. Ne wagwa ku Benyamini abasajja 180, abo bonna basajja bazira. Ne bakyuka ne badduka mu kkubo ly'eddungu okutuusa ku jjinja lya Limoni. Ne bafuuza abaali badduse mu nguudo abasajja 50,000, ne babayigganya okutuuka e Gidomu, ne babattako abasajja 20,000. Bwe batyo bonna bagwa ku lunaku olwo ku Benyamini bali abasajja 22,500 abasoowolanga ebitala, abo bonna basajja bazira. Naye abasajja 600 ne bakyuka ne baddukira mu kkubo ly'eddungu, ne batuuka ku jjinja lya Limoni, ne babeera mu jjinja lya Limoni okumalayo emyezi 4. Abasajja ba Isirayiri ne bakyuka nate okulwana n'abaana ba Benyamini, ne babatta n'obwogi bw'ekitala ekibuga kyonna, era n'ente ne byonna bye baasanga, era n'ebibuga byonna bye baasanga ne babyokya. Ekyabalamuzi Essula 21. Era abasajja ba Isirayiri baali balayidde mu Mizupa nga boogera nti tewabanga kufa ali wa Benyamini muwala we okumuwasa. Abantu ne bajja Beseri, ne batuula eyo okutuusa akawungezi mu maaso ga Katonda, ne bayimusa amaloboozi gaabwe, ne bakaaba nnyo amaziga, ne boogera nti ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, kiki ekirese kino mu Isirayiri, leero ekika kimu okubula mu Isirayiri? Awo olwatuuka enkya abantu ne bagolokoka mu makya, ne bazimba eyo ekyoto, ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe. Abaana ba Isirayiri ne boogera nti aliwo mu bika byonna ebya Isirayiri atayambuka eri ekkuŋŋaaniro lya Mukama, kubanga baali balayidde ekirayiro ekikulu kwoyo atayambuka eri Mukama e Mizupa, nga boogera nti talirema kuttibwa. Abaana ba Isirayiri ne bejjusa olwa Benyamini muganda waabwe, ne boogera nti waliwo ekika kimu leero ekyazikirizibwa mu Isirayiri. Tulibalabira tutya abakazi abo abasigaddewo, kubanga twalayira Mukama obutabawanga ku bawala baffe okubawasa. Ne boogera nti kika ki ku bika bya Isirayiri ekitayambuka eri Mukama e Mizupa? Era laba mu Yabesugireyaadi temwali muntu okugenda mu lusiisira eri ekkuŋŋaaniro, kubanga abantu bwe baabalibwa, laba nga tewaaliwo ku abo abaatuula mu Yabesugireyaadi. Ekibiina ne kitumayo abasajja 10,000 ku abo abasinga obuzira, ne babalagira nga boogera nti mugende mutte n'obwogi bw'ekitala abatuula mu Yabesugireyaadi wamu n'abakazi n'abaana abato. Na kino kye kigambo kye munaakola. Munaazikiririza ddala buli musajja na buli mukazi eyasuze n'omusajja. Ne balabamu abo abaatuula mu Yabesugireyaadi abawala bato 4 abatamanyanga musajja okusula naye, ne babaleeta mu lusiisira e Siiro ekiri mu nsi ya Kanani. Awo ekibiina kyonna ne batuma ne boogera n'abaana ba Benyamini abali mu jjinja lya Limoni, ne babalangira emirembe. Awo Benyamini n'akomawo mu biro ebyo, ne babawa abakazi be baali bawonyezza okubatta ku bakazi ab'e Yabesugireyaadi. Era naye ne batabamala bwe batyo. Abantu ne bejjusa olwa Benyamini, kubanga Mukama yali awagudde ekituli mu bika bya Isirayiri. Awo abakadde b'ekibiina ne boogera nti tulirabira tutya abakazi abo basigaddewo, kubanga abakazi baazikirizibwa mu Benyamini. Ne boogera nti kigwana okubawa obusika eri abo abawona ku Benyamini, ekika kireme okusangulibwa mu Isirayiri. Naye tetuyinza kubawa ku bawala baffe okubawasa, kubanga abaana ba Isirayiri baali balayidde nga boogera nti akolimirwe oyo awa Benyamini omukazi okumuwasa. Ne boogera nti laba, waliwo embaga ya Mukama buli mwaka mu Siiro, ekiri ku luuyi olw'obukiiko obwakono olw'e Beseri, ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'olugendo okuva e Beseri okwambuka e Sekemu, ne ku luuyi olw'obukiiko obwa ddyo olw'e Lebona. Awo ne balagira abaana ba Benyamini nga boogera nti mugende mutegere mu nsuku z'emizabbibu mutunule, era laba abawala b'e Siiro bwe balifuluma okuzina mu mizannyo gyaffe, ne mulyoka muva mu nsuku, mukwate buli muntu mukazi we ku bawala ab'e Siiro, mugende mu nsi ya Benyamini. Awo lulituuka bakitaabwe oba baganda baabwe bwe balijja okutuwoleza, ne tubagamba nti mubatuwe lwa kisa, kubanga tetwabanyagira buli muntu mukazi we mu ntalo.
so temwababawa kakano mwandizizza omusango. Awo abaana ba Benyamini ne bakola bwe batyo ne benyagira abakazi kwabo abazina ng'omuwendo gwabwe bwe gwali abo be banyaga. Ne baddayo mu busika bwabwe ne bazimba ebibuga ne batuula omwo. Awo abaana ba Isirayiri ne bavayo mu biro ebyo buli muntu eri ekika kye n'eri ennyumba ye ne bavayo ne bagenda buli muntu mu busika bwe. Mu nnaku ezo nga tewali kabaka mu Isirayiri, buli muntu yakolanga ekyabanga mu maaso ge ye ekirungi.